وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وأرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. عباد الله، لو عددنا ما في المسلمين من النكبات اليوم لطال المكام وكثرت الجراحات التي وقعت بإخواننا، فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala atasembera z'abantu bonna bali mu buzibu, agenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yeesigaliza ekitiibwa ekyobufuzi, agenda okusasula abo bonna abaali mu bulamu buno obw'ensi nga beeyita bakirimaanyi. Nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yasaana okusinzibwa. Yatuma ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, era Allah n'amutuma gye tuli nga kwe tulina okujja obuluŋŋamu tutuuke maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Naamira omwoyo gwange n'ejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala, era nga tugobera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero embeera gye tuli mu nsi etambulirwamu wakati mu baganda baffe abasinga obungi abanafu, abatalina mudduukirizi wadde omusaasizi okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Bantu bangi mu baganda baffe abasiraamu abali mu mbeera embi ey'okukaaba amaziga, abali mu makomera ne mu malwaliro, abapookya n'endwadde. Allah waffe ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala yatukubiriza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tutaasa abo bonna abali mu mbeera ey'obuyinike, abali mu mbeera eremeddwa, abasobeddwa mu mbeera ez'enjawulo. Fakam min ikhwanina almuslimin, bameka baganda baffe abasiraamu, min awladi almuslimin, nga n'abamu baana b'abasiraamu nga bamulekwa, yamutuuna ju'an, abafa enjala, naye nga abasiraamu abalina obusobozi batunula. Wa kam min ikhwanina, bameka mu bantu olwaleero mu baganda baffe abapookya n'endwadde mu malwaliro ne babulwa n'eddagala naye nga teri yadduukirira. Ekigambo ky'okutaasa omuntu yenna ali mu buzibu, min wajibina, bye bimu Allah subhanahu wa ta'ala byatukakasaako okubeera nga tulikola eri society, eri baganda baffe mu famire. Kijja kuba kya nnaku nnyo okuwangaala mu famire nga Allah akusitudde mu madaala naye nga baganda bo bafa, nga n'abamu abaana bamulekwa, embeera gye balimu nga si nnungi, naye nga gw'olya era ng'okyakala era ng'oyinaayina. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ategeeza mu hadisi yagamba nti innama tunsaruun wa turzakuun bidu'afaikum, Allah abataasa n'abagaggawaza Allah n'abalabirira Allah n'abaliisa Allah bidu'afaikum, nga musaasidde abantu abo abanafu. Baganda bange abasiraamu, innahu min taksirina, bukendeevu bwennyini bwe twolesezza eri baganda baffe abasiraamu abali mu mbeera ez'obuzibu, almusta'dhafiina fil ard, ababundabunda mu nsi muno, ng'olwaliro abamu tubalaba fi Falastina amma, abali mu nsi ya Palestine ababundabunda, naye nga amawanga gannaggagga ag'abasiraamu agasobola okubadduukirira agali wansi w'okkubira emizira eri abantu abalabe b'eddiini eno y'obusiraamu.
wa ya khasiratan kyannaku nnyo n'okubeera nga tuwangaala mu nsi muno nga tulaba baganda baffe abamu nga bafa, abamu nga balya bikuta bya miyembe ne basula enjala nga n'abamu basulira mazzi, naye nga tukwata ssente mpitirivu ne tukyakala ne tugenda mu mazina ne tuteeka mu bintu ebitagenda tugasa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nasrata almuslimin ba'duhum ba'da, okutaasa baganda baffe abasiraamu min alhuquuq allati awjabaha Allahu alayna, byebimu Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okubeera nga tukola. Hadisi ya Ibn Umar, Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti almuslim akhul muslim, omusiraamu yenna buli wabeera muganda wa musiraamu munne, la yadlimuhu, tamukolako bulyazaamaanya, tamulyazaamaanya, wala yuslimuhu, wadde omukolako obulumbaganyi n'okubeera nga amuwaayo mu mikono gy'abalabe. Waman kaana fi hajatin akhi, buli muntu yenna ayingira mu bwetaavu obwa muganda wa musiraamu, kaana Allahu fi hajatihi, naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyingira mu bwetaavu bwo. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ategeeza n'atugaa nti man farraja an muslimin kurabatan min kurabi dunya, yenna ajja muganda wa omusiraamu mu kizibu, mu bizibu bino eby'edduniya ebitono, farraja Allahu anhu kurabatan min kurabi yawm al-qiyama, naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja mu katuubagiro, mu katu, mu mbeera ey'obuzibu ku lunaku olw'akhira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamaliriza hadisi eyo gaga nti man satala muslima, yenna abikkirira muganda wa musiraamu naaba nga alina ekizibu kyaleese, n'amubikkirira kamogo konna kaalina, satarahu Allahu yawma al-qiyama, naawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubikkirira ku lunaku olw'akhira. Baganda bange abasiraamu, ensonga y'okudduukirira abantu abali mu mbeera enzibu etukakatako ffenna nga abasiraamu. Abaana baffe bangi nga bamulekwa, abaffe enjala, nga n'abamu tebamanyi buwoomerevu bwa kugenda ku masomero, naye nga abasiraamu balina ssente, abasiraamu basobola okuwa zaka, abasiraamu basobola okusaddaaka, abasiraamu basobola okudduukirira abantu abali mu malwaliro abapookya n'endwadde. Bw'oba oyagala okukakasa gendako mu malwaliro, tuukeko emulago. Oyinza n'okukyawa gavumenti eno obulamu bwo bwonna ng'otunulira abantu abapookya n'endwadde enkambwe, endwadde embi, abali mu nkuubo, abatalina mwasirizi wadde asobola obbadduukirira. Tuyingire mu bwetaavu bw'abaganda baffe abasiraamu, yingira mu bwetaavu bwa banno abali ku nsi. Buli yenna Allah gw'asitudde mu madaala, buli omu alina eddaala kwali erisinga ku oli oyo ali wansi. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti man kaana fi hajati akhihi, buli yenna ayingira mu bwetaavu bwa muganda we, naawe Allah agenda kuyingira mu bwetaavu bwo. Teriiyo nze naawe atalina bwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange tudduukirira abantu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti innama tunsarun, wemba mwagala abataase Allah, abajje mu mbeera gye mulimu gye mukaaba eya buli kiseera, nga mwagala Allah abadduukirire. Innama tunsarun wa turzakun, era Allah ajja bagabirira abagaggawaze Allah biddu'afaikum, n'abantu abo ababundabunda abali mu mbeera ey'obuzibu. Bameka abali mu makomera nga teriiyo amanyi, era nga nabo tebalina ssuubi ddi lwe balivaayo. Bameka baganda baffe nga ne ku Idi babeera ku ntimba ez'amawulire nga balaajanira baganda baabwe babataase, babawe engoye ezikozesebwa, babawe ebikozesebwa mu bulamu bwabwe, babawe ku byokulya abasanyukeko, naye nga ffenna buli omu agaa nti nafusi nafusi, tekinkwatako. Abantu olwaleero abali mu mbeera ey'obuzibu ebasinga obungi, abali mu mbeera ey'essanyu ng'ate balina ssente, nga ddala butitimbi bwa ssente be basinga obutono, naye ate nga basobola okudduukirira abantu. Mutunuulire baganda bammwe abali mu mbeera ey'obuzibu nga n'ekyokulya kibabula, abamu nga basiibirira bikoola bya miyembe. Nagendako mu maka g'omusajja omu ate nga muwalimu, naye nga mulwadde obulwadde bumuluma, naye nga weereza obusiraamu buno. Ku makya ne nsanga mukyala we ng'awaata ebikoola, ng'awaata ebikuta eby'amatooke
ne mubuuza buno bw'osala buki nanga kino sheekhe kye tulya Allah kwayisiza omulwadde oyo n'abeerawo naye nga bali mu kulya bikuta ebyamatooke mu bimusuula ne mubiwa embuzi n'ente. Innama tunsarun, Allah ajja kututaasa, ajja kutaasa abantu, atutaase Allah atugaggawaze biddu'afaina, abantu abali mu mbeera y'obuzibu. Mutunulire baganda bammwe olwaleero abavubuka abato abali mu musano ogwokya perekece naye nga bataddewo bigaali batunda bikajjo bivaamu ssente mmeka. Abamulaba bali ku nguudo ezifuluma ebibuga abataddewo ebigaali bye muyita ebyabatoolo naye nga asiibaawo ne buziba kuddusa bikajjo eby'ebitaano eby'ebisatu. Abali bakutteko ekkubo ery'e Masaka waliwo akatundu abakyala basiibaawo omusana ne gubayitamu naye nga balenga ntangawuzi okuva ku makya paka ekiro. Abantu abo bawangaala batya? Basobola okusomesa abaana? Wasembayo ddyo oggula entangawuzi era osuubira zivaamu ssente mmeka? Buli omu alowooze ku bantu abanafu abali mu mbeera y'obuzibu. Bwe tuba twagala Allah atudduukirire, Allah tutaase, taasa baganda bo. Kyannaku abantu Allah bawadde ssente basitudde amadaala bali mu famire z'abantu nga mubakudaalira, nga mubakkakkanya, nga temubalabawo wabula nga mmwe mwefaako mwekka. Abaana bammwe ne bagenda ku holidays enjawulo e Bulaaya ne basiiba ku maato naye ng'ali mu famire omwana wa mwannyoko ne muganda wo nga n'empale zayambadde za bituli. Siraamu omu yaffe ennaku ezo emabega wiikisi ziringa 4 mwezi mulamba ne batuyita okutunula mu by'obugagga bye ng'alina empale 300, empale 300 ng'alambye n'agaa nti muzigabiranga abaana bange. Naye ng'abaana babala empale za taata waabwe yafa nga babuuza maama, empale zaffe baseeka bazitwalawa? Lwaki otuuka okufa mu mbeera eyo? Empale 300 nga waliwo abantu ng'amakukunyu gali bweru, ng'abaana baffe oluusi ba mu famire mwova mwozaalibwa. Waliyo abatalina buwoomerevu bwa kugendako ku masomero, bangi babateekako n'agaasisomangako. Naye nga yannyonnyodde baganda be abali mu kibuga abalina amaduuka abatava ku nnyonyi abeetala naye nga nezzako ebalemye okuwa. Innama tunsarun wa turzakuna biddu'afaikum. Bane tubeerenga n'ekisa ekirumirirwa. Fumiitiriza ku bantu abali wansi, kyewuunyisa okubanga n'olwaleero abantu abamu abalina obuyinza abalina obukulembeze tebakyasobola kulumirirwa bantu. N'ogoba omukyala atunda amapeera olw'okuba okola mu KCCA n'omusimbako embiro kuteekawo kataasa k'amapeera ak'emiyembe naye nga gw'olya n'onywa n'omugoba oluusi n'agwa n'afuna n'obulemu. Aina rahma, masi ya Allah eriruddawa? Aina nusura, munaataasa ddi abantu ne mubalumirirwa? Baganda bange abasiraamu, inna nasrata almuslimin, yenna ataasa abasiraamu litafriji alkurbatin, ng'abajja mu mbeera ey'obuzibu, wa khasatan ma yajiri bi ikhwanina fi Falastin, ne baganda baffe abo olwale bwe mulengera abali mu Palestine bwe muba temusobola kubatuusaako bikozesebwa, fa akhlisu lahum biddu'a, muwanike emikono gyammwe eri Allah, mubalaajanireko eri Allah, muleme kunyumirwa ntalo. Oli akeera kuseka ti Omuyudaaya kyakoze aba Palestine, kikkakatako eri abantu abo kubataasa. Tulina kusobola kubatuusaako byakulya ddagala nedduwa neekulema n'okeera kunyumirwa mmundu Abayudaaya ze bassa ku baganda baffe abafa abaana abato. Aitaamun wa asbahat an-nisaa'i armala,
bakyala abakadde ne bafuuka bannamwandu nga teri ayamba. Wabula gwe n'oteeka ku sharinga video n'owaana omuyudaaya n'oga omuzungu tasaaga, naye ng'abantu bafa. Tuyingire mu bulamu bw'abantu bonna abali mu bwetaavu. Mugende mu makomera mulabe abantu, mugende mu malwaliro mutunulire abantu, mulabe abaana abali ku street. Kiki njagala mbategeeze kye tutalaba oba kyotalaba? Gwe kennyini tunula ku famire yo, gwe kennyini tunula ku kyalo kuuli. Lwaki olya n'otuuka n'okuyiwa emmere? Lwaki oteeka n'okubeera n'engoye ezeeyawudde z'otakyayambala? Abasiraamu ne bagamba nti waliwo obwetaavu obw'okugaba engoye n'okutwalira abantu obwetaavu. Ekkalamojja n'aleeta ebikopo ebyabongoka, n'aleeta fulasiki ezitakyakola, n'aleeta engoye eziriko damage. Zeesigalize zeebaliziwa abaana bo ng'ofudde. Allah ayagala kugaba bintu nga birungi ebisobola okutaasa baganda baffe abali mu mbeera ey'obuzibu. Baganda bange abasiraamu, okudduukirira buli muntu yenna ali mu buzibu min wajibina. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyatukubiriza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، مغانا وانغامبوليزا مخطبين يجتيبا إن نصرة المسلمين وكتاسا بغانا باب السلام وكدو كريدا بانتو abali mbwetaavu sababun limaunati llah, yensonga Allah kwayisiza naffe okutuyamba. Yagamba wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wallahu fi auni al-abd, Allah abeera mu kuyamba omuntu. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, ebbanga omuntu lyamala nga adduukirira muganda we. Fakun fi auni ikhwanika fi masaibihim, beera mu kudduukirira baganda babali mu bwetaavu mu mitawaana eminene. Yakunu Allahu ma'aka fi umurika kulliha, nawe Allah ajja kuyingira mu bwetaavu bwo. Ekisinga okwewuunyisa eri baganda baffe, Allah bawadde ku busobozi kwe kutunulira abantu abayetaavu ne babajeregerera ne babakakkanya ng'abataagala kukola, ne batamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yasitula embeera z'abaddu. Yingira mu mbeera z'abantu bo, Allah kufuula ekyo kyoli. Simanyi gotobangako namanyi. Allah sukkulumya gwaba ayagadde, naawe tomanyi nsonga lwaki Allah yakusukkulumya, nga bw'otamanyi nsonga lwaki oli awangaala bw'atyo. Tubeera n'abantu mu society betulaba nga n'abamu baganda baffe abasiraamu abapuuca n'endwadde ne bajja gye tuli, n'omutunulako n'otunula butunuzi n'ogenda. Al ayyamu duwal, ennaku zino Allah azikyusa bukyusa. Wa tilka al ayyam, ebiseera ebyo bye mulaba ebiri ku bannammwe nga bali mu mbeera ey'obuzibu, nudaawiluha baina nnansi, Allah bw'atyo bw'ajja abyetoolooza mu bantu. Baganda baffe, okulumirirwa abantu abali mu bwetaavu, okudduukirira omuntu ali mu buzibu. Baana bajja baliko ebituli ku mitima, bituli bisatu. Gwogugwo okutaliiko kituli, Allah wamuwaaki. Olya mmere kyono gy'atalya. Mugende mu malwaliro mulabe abantu, malwaliro ag'abantu abalina endwadde. Mugende mu kansa, mugende mu Heart Institute, mulabe abantu abaana abato. Gwe omutima gwo gutadde mu ki? Allah wamuwaaki gwe okubanga oli mulamu. Bana tutaasa abantu abali mu bwetaavu. Fa inna nasrata al-muslimin wal musta'dafin
okutaasa baganda baffe abanafu abali mu mbeera ey'obuzibu majlabatun li rahmatillah. Allah atuleetera okusaasira kwe, Allah n'atubuutikira n'okusaasira kwe. Olwaleero Allah ajja okusaasira eri abaddu lwabutafaayo eri bannaffe ababundabunda. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti arrahimun, abantu bonna abasaasizi, yarhamuhum rrahman, nammwe Allah abasaasira. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti man la yarham, oyo yenna atasaasira, la yurham, naawe Allah tasobola kusaasira. Ebyokulabirako bye tusobola okulabirako bingi, nga tunatunulira abasiraamu bali mu bibuga babundabunda. Tunula mu famire yo, mulimu n'abalina empale ez'ebituli, mulimu abalina abaana tebasoma, mulimu abalwadde. Wabula eno mu kibuga ofuuwa abayimbi, ogenda mu kirabu, olemedde sente y'abasiraamu. Ezo sente ze mulina, olwaleero kankibategeeze, ezo sente ze mulina baganda bammwe abo benjogeddeko balina mu haqqi. Wa fi amwalikum, Allah yagaa nti mu maali gye mulina haqqu lisaa'il wal mahrum, mulinamu omugabo gwabo. Kyova olaba tujja kuva mu bbaliro kujjako nga Allah akubuuziza ku sente, ozifuna otya, wazisaasaanya otya? Yali badde akubuuza ku kikyo, akubuuza ku kiyakuwa. Tuyingire mu mbeera z'abaganda baffe abali mu mbeera ey'obuzibu. Inna nasrata almuslimin walmusta'dhafin ahabbu al'amali ila Allah, mugimu ku mirimu Allah gy'asinga okwagala, egirimu okutaasa baganda baffe abali mu mbeera ey'obuzibu, gy'emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'asinga okwagala. Jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, musajja yajja abuuze nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti ya rasulallah, ayu nnansi ahabba ila Allah, bantu ki Allah basinga okwagala eri Allah? Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, ahabbu al'amali ila Allah, emirimu Allah gyasinga okwagala, sururun tudkhiluhun ala muslim, lyessanyu lyoyingiza muganda w'omusiraamu. Buli woyamba omuntu asanyuka nakusabira eri Allah, kwogera obwogeza ekigambo kyokka naga alhamdulillah, ompadde panado alhamdulillah, nonziruukirira alhamdulillah, oli naayogera obwogeza ekigambo ekyo kyokka alhamdulillah. Naye nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam ku mirimu Allah gy'ayagala ennyo kwe kuyingiza essanyu mu mutima gwa muganda w'omusiraamu. Abasinga tusinga kuyingiza nnaku mu mitima gy'abaganda baffe, n'obonyaabonya omuntu omunafu, n'omugoba embiro, atunda enswa, n'omufubutula, n'omuteeka kabangali. Omwana wa muganda wo n'agaana okugenda ku ssomero, n'embeera n'omulwadde gw'otegerako ddala nti obulwadde bumuluma, n'osirika, n'olya emmere n'ekukka munda. Essanyu Allah lyatwagaza mu mirimu kuyingiza mu mitima gy'abaganda baffe. Basinga tuyingizaamu nnaku, tunomukaabya amaziga, abamu muli wano mulemedde sente z'abannammwe bakaaba ate nga be baavu ku mmwe. Gwe mugagga oli wajja okubanja n'omuteera embwa ku kikomera, waliyadhu billah. Ma hadha takabbur, kwejinga kwa kika kyekyo, akubanja sente ze n'omuteera embwa. Kyava nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba sallallahu alayhi wasallam ti matallul ghaniyi dhulum, buli yenna alina sente y'omuntu amuli wansi, oba omukozeeko buli azaamaanya, muntu n'akuwola hakki ye mu bulumi, n'atuuka ogibanja ng'akwegayira bwegayirizi, nyamba ompe ku sente zange, mwana wange tasoma, mwana wange bamugobye, nyamba nsasule ku renti. Bw'oyagala n'omuwaayo ebiri n'omuga wandiika, leero nkuweerezaayo akanaana. Abasinga tuyingiza nnaku mitima gy'abaganda baffe abasiraamu. Ne nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti sururun tudkhiluhu ala muslim,
essanyu lyoteeka mu mutima gwa muganda we Musiraamu. Muyogoyoge mwenna abaali bayingiza amasanyu mu mitima gy'abaganda bammwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagan takshifu anhu kurbatan. Oyinza okuba oyingiza essanyu ng'omuggyeko ennaku emubadde ku mutima, aw takudhi anhu daynan. Oyinza omusasulira ebbanja nga libadde terimu ebasatulo, aw taturudu anhu ju'an. Oba okumuggyako enjala ebadde emuluma n'omugaatuula bakuwa emmere. Naye abantu bafumba emmere mu mayumba gaabwe, mu bikomera, nga buli valayati yonna eri awo. Alina enkoko eri mu dish, alina enkoko, alina ennyama ey'embuzi, ey'ente, alina ekibumba, kuliko emboga halesi. Beerobozaako beeroboza kye baagala okulya. Lowooza ku baganda babaffe enjala, abafumba ebikuta by'emiyembe. Bwe muba temmanyi we bali, mufune olunaku lumu mubabatwaleko mubalabe, mulabe baganda bammwe bawangaala. Mulago tabali wala, bantu bali mu nkubo bapookya n'endwadde. Ali mu lukuubo kubakwatiridde eccupa, bamugamba nti okulinnya ekitanda ono bw'alifa ofune chance ebeera ku kitanda oba okukisasulira. Abo tubalaba buli wiiki. Olinza omale kulwala osooka ogendeko e Mulago otegeera embeera gye tunnyonnyola. Allah abataasa okugezesebwa ng'abo bwe bali mu bigezo. Allah abawa emitima egirimu okulumirirwa abantu n'okudduukirira bannammwe abali mu mbeera ey'obuzibu. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ti innama tunsaruun wa turzakuuna bidu'afaikum. Allah abataasa n'abatuusa ku buwanguzi, n'abagabirira Allah ebimulaba Allah abagabirira si magezi go. Yingira mu bulamu bw'abantu, oyingize essanyu mu mitima gy'abantu, naawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyingiza essanyu mu lunaku, mu nnaku ze Allah. Wadhakkirhum bi ayami llah, yatugamba Allah mu surat Ibrahim, wadhakkirhum bi ayami llah, bajjukize ennaku za Allah zijja. Muli wano mwefudde ab'ekitalo, ab'amaanyi. Wadhakkirhum bi ayami llah, waliyo ennaku za Allah gyeziri Allah azireeta. Dduukirira abantu, va mu kubonyaabonya abantu. Nusanga ddala abasajja bali mu KCCA akutte ekiggo ekyo, akuba omukyala ku magulu, bwamulinnyisa kabangali, naye nga amulinnyisa ng'agambye akakyala katunda ntula ntuntunu, kataddewo nnyaanya, nga ne kapita eri mu nnyaanya emu teweza mitwalo 4, n'akasuza eruzira. Mukazi watwalese n'abaana awaka, yazze kubanoonyeza kyakulya. Obwana bulaba maama tadda, ali mu kooti ya KCCA. Topiki yange tekwata ku KCCA, ekwata buli ku muntu yenna asobola okudduukirira omuntu. Kuba ebirowoozo oyinza okubyejjako n'obiteeka ate ku KCCA. Njogera naawe awuliriza mu khutuba eno ey'ekitiibwa, okudduukirira abantu. Bangi boolina mu famire nga bannyoko, baganda bo, basenga bo, nga bapookya n'endwadde, nga n'abamu basula njala, nga n'abaana aba famire yo amatafaali gali bweru. Wabula gwe olina gomesi ne abaya, olina jowero, olina buli kimu, oli awo, olina zi odrop. Eno odrop zino sikyazikozesa, bagenda kuziika nazo. Bantu balina engatto, balina ne ruumu mwe bambalira ngatto, emigogo n'emigogo. Bwajjako n'omugogo ogumu ne bagubbira ku muzikiti n'akolimira abasiraamu bonna. Musiti gwawo mukyama banzebyeko engatto, Allah bajjeko okusaasira kwe. Osanga olina hakki y'abantu gy'olemedde. Kitukakatako okuyingira mu bulamu bw'abantu. Ngera bwe kitukakatako, ihdharu min khidhirani almuslimin, mwewale nnyo baganda bange
okufootola abasiraamu n'okubakkakkanya n'okubajeregerera n'okubeeranga mubanakuwaza abasiraamu. Basiraamu bangi banakuwaza abasiraamu ne babafootola ne babakkakkanya, abamu ne babasindikira n'amalogo. Ekikusindikiza muganda wa majinni shayatini zimbonyebonye kiki? Abamu basibisa baganda baaba abasiraamu mu makomera. Mwali mubaddeko mu fitina emyaka sigyewala, eyakyaka ennyo wano eyalimu okuteeka ku lukalala bamaseeka ab'enjawulo abalina okubeera nga battibwa. Bangi abaafa ne babasiba, abamu ne bawaŋŋanguka, naye nga Allah ayisiza ku mikono gy'abasiraamu. Weewala okufootoola omusiraamu, okumukkakkanya, okumulyazaamaanya, okumusibisa mu kkomera, okumusindikira shayatini, okumwogerako ebigambo n'omutemerera. Ebyo byonna byonna min khidhilani lmuslimin, birimu okukkakkanya baganda baffe abasiraamu. Baganda bange abasiraamu, maliriza khutuba eno nga mbakuutira tudde eri Allah tumutye. Ngera bwe maliriza khutuba eno nga nkuutira baganda bange be tuli mulimu ogumu ogw'okuweereza ebigambo bya Allah. Omulimu guno gwa bbeeyi, mulimu gwa bannabbi, naddala nga Allah agukkiriza. Naye baganda bange, tujje ku nnimi zaffe okuvuma kabaka wa Buganda. Tujje ku nnimi zaffe okusonga ebigambo eby'obusagwa ebivuma kabaka wa Buganda. Advantages zirimu ziddira ffe basiraamu. Abantu basomese shiriki, babuulire abantu obubi obuli mu shiriki, so si kupointinga mu muntu. Tusomese obubi obuli mu lubaale, tusomese obubi obuli mu kusamira, naye okupointinga ku muntu nga ye kabaka. Disadvantages ezivaamu zikosa ffe abasiraamu. Abamu batandise okuvuma nabbi olw'abantu abamu abakwata emizindalo gino nga basonga mu kabaka n'okumujerega n'okumuvuma nga we boogera ebigambo bye saagala kuyisa ku lulimi lwange. Ebizibu ebivuumu bye bisinga obunene okusinga emigaso. Lwaki oyagala okwogera ku bwenzi omale kusonga mu muntu oyogere n'erinnya lye? Guyogera bubi buli mu bwenzi, yogera obubi obuli mu shiriki, yogera obubi obuli mu by'obuwangwa, naye topointinga ku kabaka, kubanga ebizibu ebivaamu bye binene okusinga emigaso. Niraba abantu abali ku social media abavuma nabbi, abavuma abasiraamu ne babakkakkanya ne babajeregerera, ffe lwakubasooka kubasonkereza. Wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, yagamba Allah temuvumanga abo abasinze ebitali Allah. Fayasubbu llaha aduwan bigayri ilm, bajja kwesasuza nga besasuliza ku Allah. Olwaleero abamu besasuliza ku nabbi. Nabbi avumwa, nabbi atuwa olw'ekitiibwa ky'ennabbi. Naye nga Allah ayisiza ku kigambo ky'ofulumiza, bw'ovuma kabaka, bavuma abasiraamu, batta abasiraamu. Bw'oyogera nti shiriki mubi, lubaale mubi, teri bya buwanga, message tetuuka. Lwaki mufuuka ensonga eteeka abasiraamu mu fitina n'okuleeta entalo ez'amadiini n'okubeera nga abasiraamu babonyaabonyezebwa mu nsi muno? Tuyimirire ku mazima nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalina bakabaka tebaali basiraamu. Kabaka ab'e Roma, nabbi yabawandiikira amabaluwa ng'abakoola bategeere Allah, so si kuvuma. Okupointinga mu muntu n'abalala, njogedde kabaka olw'ekitiibwa kyalina, naye n'abalala be mulaba abasobola tukosa, temubapointinga mu mannya gaabwe, boogere bubi. Nabbi nga bwe yakola, mabaalo akwamu, abantu babadde ki abakola kino ne kino, naye mulwaki mupointinga mu muntu? Olina atuuka okwogera ebigambo, olina aleeta n'ekifaananyi ekya kabaka ng'oli wamusongamu olugalo.
nti yono gwe bategeeza. Abamu bayisiza ddala n'ebigambo byennyini. Obusiraamu butunuulira al-mafsada wal maslaha, advantages and disadvantages ne buweeyinga. Bw'olabanga disadvantages ezisinga obungi zijja kukosa, okivangako n'otakosa basiraamu. Ne mutateeka basiraamu fi harajin, okubeera nga basobeddwa, n'atasaana kubavuma n'abavuma, n'atasaana kuvuma nabbi, n'avaayo n'ajerega nga ajeregera busiraamu, n'avuma abatemye empale, n'avuma abalina ebiru, ajerega olw'ebyo byakuyiseko ku lulimi gwe. Allah yasalawo okubeerawo abakkiriza n'abatali bakkiriza. Somesa abantu bategeere obusiraamu, ababuyingira ababuyingire, era Allah yakibawandiikako nti bajja buyingira, n'abatajja kubuyingira. Innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kukaka na kulungamya oyo gwe gw'oyagala, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yasalawo okulungamya gw'aba ayagadde. Ate abamu bayinza okuntegeera obubi ne baga nti mpagira ebyobuwangwa. Bwe gabanga amagezi go gakulaga nti ndi munnabyabuwangwa, ky'oba otwala naye message yange etuuse. Okuvuma abantu nga tubaayana, okubapointingamu amannya, kubasongamu, naddala nga abantu abasobola okukosa umma, mubeerekereze. Tusobole okutambula peacefully, tusobole okutereeza message yaffe peacefully. Emirembe gye tulina wano egy'okutuusa ddaawa ensi endala tezigirina. Osobola okukuba olukuŋŋaana nga lwa ddiini, abantu ne basoma, tukola ddalasa, ne tutambula ensi eno, ne tusomesa, n'abasirikale ne bajja ne batukuuma. Waliwo ensi kambe ekyakulabira ku Dubai ng'okolayo otya eddalasa, nsi si ya busiraamu, ng'okuŋŋaanya otya abantu nti batudde awo basomesa. Kumala jjuma buli omu n'atambula. N'ensi endala nga mawanga ga Buwarabu, nga ddaawo gikola nga wano bwe tugikola, nga tosobola olw'abali abalina amaanyi ge baabateekako. Ffe tuba tukyalina freedom eyo, tugikozese mu bulungi, twebaze Allah tuuse message yaffe, kubanga eyo freedom tugirina. Ne tujja ne tusaala, ne tusomesa abantu, n'okuba n'olukuŋŋaana, n'okuba n'olw'enjiri, n'osiramula b'osiramudde, n'ogenda e Busia, n'ogenda e Busoga, n'ogenda buli wamu ng'otambuza kigambo kya Allah nga teri akuganye. Waliyo amawanga ng'ekyo tegakirina, ate nga g'abasiraamu ng'eyo chance tebagirina. Ate ffe lwaki tukoze Allah kye yatuwa omukisa ogwo, ate lwaki tugwonoona? Songa yange kabaka tuleke okumuvuma, okumupointingamu, tusomese bubi obuli mu shiriki, n'okwewaza abantu ebyobuwangwa, ategeera ajja kutegeera. Faman shaa falyu'min. Aya ya Qur'an ayagala ategedde akkirize. Waman shaa falyakfur. Ayagala agaana abiwakanye. Inna atadina lidhalimina nara. Katonda abawakanya abategekedde omuliro. Ye bukya mu musongamu yali azza eddiini abaga nti njagala kutoola shahada. Lwaki otunka nekyotasobola? Ebyo nebindeese kwe kukakkanya. Weewala okukosa abantu, ate weewala okuvaako ebigambo ebisobola okuvaako okukosa abalala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن